Ssaawa zino tuli Katonga, embeera bw'eti bw'eyimiridde olunaku olwaleero. E Katonga ge maka ga Dr. Kanokiza Besigye ewatuula ekitebe kye ekya United Forces of Change. Abantu abali kutuula ku FDC bakola ekitebe kyabwe kituula Katonga. Bano bagamba nti bo bali ku mulamwa gwa kutunula ggwanga Uganda. Tebali ku nsonga za kusikamugwa eziri ku FDC ezasigala Najjanankumbi. Bagamba nti ensonga zaabwe tebazitegeera. Wabula e Katonga buli muntu owulira ng'oyagala okubeegattako kasitoba ku mulamwa gwa kukyusa ggwanga Uganda, bakwaniriza tebakulinaako obuzibu. Era bo bakkiririza mu Dr. Kiza Besigye ne Elias Lukwago. Olunaku olwaleero bano basazeewo okukyaza ku mukulembeze w'abantu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu n'abakulembeze mu bibiina eby'enjawulo mu kitundu kino eky'e Katonga, nga bagamba nti baagala basabire eggwanga Uganda, baagala okulaga obutali bumativu bwabwe ku bintu nga bwe bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mu kaseera nga Mwami Museveni ali ku Serena Hotel n'abagenyi bavudde mu mawanga ag'enjawulo mu lukuŋŋaana lwe batuumye olwa Nnaamu, bagamba nti babeereeyo nga bateesa ku nsonga zaabwe ezibalese mu ggwanga. Nabo bano bakuŋŋaanireko eno bateese ku nsonga zaabwe kutya bagenda okutaasa nnyaffe Uganda. Ensonga zino bwe ziti we ziyimiridde, naye era poliisi teremye kutaataaganya bantu bano kubanga bazze ne basalako ekitebe ky'e Katonga nga baagala okumanya ki ekigenda okugenda mu maaso. Oba oli awo babadde balowooza nti abantu bano bazze kukola kwekalakaasa, ekitali kituufu. Bano babadde bazze just okuwayamu obuwaya ku nsonga kutya basobola okununulamu nnyaffe Uganda, okumuggya mu mikono gy'abamuwamba, okumuzza mu mikono gy'abantu beesalirewo. Olabira bino omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu, Sekuritale Jene w'ekibiina omukyala Nambooze Betty Bakireke n'abakungu abalala okuva mu bibiina eby'enjawulo bamaze okuba nga batuuka. N'olwekyo twagala tulabe embeera bw'ebadde ng'egenda mu maaso. Naye teweerabira nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa, ennamba ze zibeerawo ku sikuriini yaffe awo omukoonako, n'omubuulira obuzibu obw'enjawulo bw'oyagala akuyambemu, n'omubuulira okusoomoozebwa okw'enjawulo. Haji Ssettuba ajja kusomera ku dduwa, ebintu bye bijja kuba bitereerera ddala. Katulabe ekiri e Katonga. Sofa embeera ekyali nzikakamumuko, abasirikale bakeddewo bangi, mama Winnie Kiza naye atuuse. Embeera bweti bweri, muganda wange aliko ow'Omukisa TV just sharing a video. Sobola okuba nga osharinga ka live kano ate ne katambulira ddala nnyo. Ojjaba onkoze obulungi obutagambika. Nkugambye poliisi yapondoose. Poliisi yo wenjogerera bino yapondoose. Abaka Parliament batandise okutuuka era nga ne Alan, Honorable Alan naye atuuse. Embeera bweti bweri wano ku kitebe ekya FDC e Katonga. Waliwo press conference era nga yalwa General Mugisha Muntu n'ekibiina ekya PPU. Embeera bweti bweri, njagadde nkulage ekifa ebweru wa Katonga nti embeera nzikakkamu nnyo. Poliisi yapondoose. Abatulabye ku live yaffe yasoose mujjukira bulungi nti wano wonna wabadde wasaliddwako abasirikale, amagye, militale n'abakuumaddembe ab'enjawulo. Naye wenjogerera essaawa zino nkugambye muganda wange embeera nzikakkamu nnyo. Poliisi yiri eri ate erinawo kaakabangali just kamu kokka. Ne ku ludda eno mujjukira bulungi nti nawo wabadde weetooloddwa abasirikale ne militale. Naye essaawa zino zenjogereramu nti wasigaddewo kabangali emu n'abasirikale abatonotono. So embeera bweti bweri gwe muganda wange aliko ow'Omukisa TV just tuyambe buyambi ate obeere ng'ate osharinga information eno etambule. Abakungu batuuse, so tulindirira tulabe kiki ekiddako. Press conference yayituumiddwa United Forces of Change. United Forces of Change. Tujjukira bulungi we twali tuggalawo mu mwaka 2023 wali ku kitebe kya National Unity Platform e Kavule. Pulezidenti w'eggwanga omulonde katugenda kubalaba nga bakolera wamu. Oyo yekka anaagaana okukolera wamu tujja manya nti akolera musajja oli. Era olwaleero kirabiddwako nga bonna beegasse wamu. Jjukira nti inactivity esoose omwaka guno bukyanga gutandika
era balangiridde nti tugenda kubeerayo ne press conference olunaku olwaleero era yina activity yaabwe esoose olunaku olwaleero. So nze Swabula Kiganda ow'Omukisa TV. Wonna wosinzira okulabira live eno gwe kimanye bumanya nti eddoboozi ly'owulira lya Swabula ow'Omukisa. Abantu bangi abagenda ogikozesa taata wange Map Media yaŋŋambye nti agwa teekayo buteesi live nze ngenda kubanga ate ngiteeka eno ku Map Media TV. Nze nkwagala nnyo weebalire ddala kwongerayo live eno abantu bategere kiki ekigenda mu maaso. Tuli wano ku kitebe kya FDC nkugambye bwe najjidde wano natuusewo ssaawa ng'emu okumakya ng'abantu abayingira eri olina kuba wa mawulire ate ng'olina kaadi yo eraga nti oli wa mawulire. Naye kati atuuka yayingira atuuka yayitawo buyisi ate embeera bweti bweri wano wansi egenda kubanga batandika ya network ensumbuwamukko katono naye tugenda gigumira tewali kyakola. Njagadde nsooke mbeereko wabweru eno mbalage ekifa wabweru ate ngenda kuyingira eri munda nga press conference etandise. Njagadde nsooke mbalage ekifa eno wabweru ate nja kuyingira munda later. Embeera bweti bwekyali nkugambye okuyingira wano gwatannaba kutuuka katunga embeera bw'oba obadde watidde poliisi na biki embeera so ekyali nzikakkamu. Embeera tennabeerawo nnyo nti noba bugumuliri awo ppitirivu okuva mbasajja abakuumaddembe abasajja ba poliisi. Njogedde abakuumaddembe omusajja n'atunuulira ng'alabira ddala ndi mu basiga kazigo but anyways. George, cheki ya wate. Wana genda. Ya embeera bweti bweri tutambula butambuzi otegera bulungi embeera bweti bweri wano munda. Njagadde nkomewo ate munda nkulage ekiri eno munda. Muganda wange aliko ow'Omukisa TV okujukizaako nti kibuga tuli eno ku FDC kale tusheyalinge tuliko abantu 30 buli omu asheyalinge ate tweyongereyo. Honorable Deputy Good Mayor yatuuse dda Honorable Nyanjula. Bakansala okuva mu National Unity Platform nabo batuuse dda. Ndabako omukulu Sharon Kimigisha, ndabako sipiika we Wakiso, ndabako abakungu ab'enjawulo batuuse dda, sipiika Lunansana bamaze dda okuba nga batuuka wano. Ogambye gw'atannaba kutuuka muganda wange kinsobola okugamba nti embeera eri mu nteeko era wandibadde otuuka ng'obudde bukyali. Wandibadde otuuka nga obudde bukyali ddala nnyo. Kiri bane tusheyalinge live yaffe eno. Tusheyalinge live yaffe eno. Nange njagalayo 15,000. Swagijjako. Njagala nange bugula kati.
Kyambadde kawuki nkwatira kugambye embeera bwetyo bweri bwesoba nnyabo ampuliriza embeera bwetyo United Forces of Change Press Address Mugenyi Joram agamba nti atuuse osinzidde ludda wa muganda wange Mugenyi okubeera nga otugoberera Joram osinzidde ludda mwenna abaliko gano gagenda kusanga ludda wa gakusanzeewa ensonga bwe zityo bwe ziri kugambye embeera ya United Forces of Change embeera United Forces of Change temunyongerayo kimuddenga ono agambye ono mafuta Sharif agambye alina kasero ekitegeeza gwe oli kumpi wano so ntambuza ebigere notutuukako mafuta President Robert Kyagulanyi Ssentamu tumusuubira okulabikako Emmanuel agamba ali Dubai nyo kwebali abe Dubai mugamba mutya atama kusibeera nga musubscribinga so nga bwezityo bwe ziri mbeera za United Forces of Change leero batutegekedde kibajjula kitukira nkugambye abantu bano twasaba okubeera nga tubalabako wali ku kitebe kya Nuupu mirundi mingi abakulembeze ba FDC tuzze nga tubalabako wali ku kitebe kya Nuupu mirundi mingi abazi okubeera nga oba oli awo bakwasaganya ensonga ezitali zimu leero tugenda kubalaba oba tubasuubira wano ku kitebe kya FDC bali kubanga oba oli abaliko ensonga zebatambuza bulungi nnyo nnyini ddala Nash Wizi agamba nti live and clear from Mayuge Mayuge bagamba ki Nash Wizi basuubire okwetooloola ekitebe kino kya FDC Katonga wakati nga abapoliisi n'amagye bayiriddwa buli wantu wonna n'emilitale United Forces of Change press conference egendera ddala mu maaso bulungi nnyo Joan Martin agamba nti ali live from Riyadh abe Riyadh bagamba ki Lili Zaza agamba for God and my country live from Nairobi abe Nairobi bagamba ki nakasuubire nti ensonga muzigoberera bulungi nnyo nnyini ddala kugambye oli ku Shalom Television Uganda nakola ngo subscribinga kandi please subscribe mwatugoberera ku YouTube namwe watugoberera ku mukutu gwa Facebook kimuka kyaka Esther Akera agamba nti alintinda abenshi nabagamba ki muganda wange Esther Akera atusuubire nti ensonga zikwasaganyiriza ddala bulungi nnyo nnyini ddala ensonga za United Forces of Change kugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu house mwali omukulu amanyikiddwa nga Dr. Kiza Besigye n'abakulembeze ba FDC ensonga bwe zityo eziri ensonga za ggwanga ensonga za kulwanirira nsi ono yekamya agamba nti alive from Kyadondo East eri what His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kale mwanyumidde okubeera nga mutugoberera ono ye Sewante Emmanuel agamba ali live from Kagadi abekagadi bagamba ki Sewante Emma asuubira ensonga zitambula bulungi nnyo nnyini ddala eside eyo Shalom Television atana kubeera nga subscribe atana kubeera nga sharing video kugamba kwegamba tutya kwa maanyi nnyo nnyini ddala naye tuli bagumu nti wali twasobola kuba ebiwatuka olw'ensonga mwe tuli hoteli nnyingi nnyo mumuli abantu abavudde emawanga ag'ebweru okujja okubeera nga tutaba mu lukuŋŋaana lwa Naama whereby addo lwakusa ekikolimo eri Munnayuganda nti Munnayuganda atulugunyiziddwa buli wantu wonna abali ku mayumba abali mu amayumba agamenyeddwa amayumba g'Abannayuganda mu bitundu by'Emunyonyo Kansanga n'ebitundu ebiriraanyeewo amayumba gamenyeddwa takisi za bodaboda zawereddwa
stage za bodaboda zaweereddwa. Nsubuga agamba nti alive okuva eruweera beruweera bagamba ki abantu bakuweddwa ku makubo bizinesi nze gaali okutuusa nga olukuŋŋaana luwedde kere mobile money bagiggala ebe buli kantu konna konna abasajja tebaagala kubeera ng'amanya bagamba nti boda tugambe ensonga bwezityo ezikwesooba nnyabo atugoberera ku mukutu guno tuli wano ku kitebe kya FDC mu Katonga. Kitebe kya FDC mu Katonga leero ng'aba FDC ate yakyazizza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Road Mayor Jesu Kwaguwali n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu National Platform nabo bali bulungi nnyo nnyini ddala bwesooba nnyo abo atugoberera ku mukutu guno. Ensonga zityo weziri zikyali ennaku za emergency 15 zokka. Ndaba kuteereddeko wano neesobolamu Daddy Steve ndi Makerere Kavule Makerere Kavule leero tetuli Makerere muganda wange Semata leero etuli Makerere leero tuli wano ku kitebe kya FDC Katonga mabega wa State House e Nakasero. Giwanyi Martin agamba nze mbuuza bodaboda z'abaana zibawambye banaazibaddiza oba era ng'ebya Uganda bye bibeera nti okuziggyayo gipika jatambula badde nkugamba nti boda bajja zibaddiza okuggyako ng'otaddeyo akasente. Embeera bwetyo bwe kyayimiridde tuli Katonga ewa Dr. Kizza Besigye olukuŋŋaana lw'ebibiina eby'enjawulo lumaze okutuula weewaawo ng'abasajja bali ku bunkenke tebateredde beebuuza ki ekigenda mu maaso. Manyi mwe bali bakozi ba ffujjo bo bakimanyiira nti buli abakuŋŋaana awamu baba bateekateeka kukola ffujjo. Ensonga lwaki amagye geebunguludde ekifo ekyo kyonna galowooza nti abantu bano balina kye bateekateeka. Manyi batya nnyo mwe bali bakozi ba bikolobero balowooza nti abantu bano bayinza okwekalakaasa oba oliawo ne babalemesa entebe yaabwe. Kye basinga okulowoozaako y'entebe tewali kirala. Buli gwe balaba akuŋŋaanye balowooza agenda kwekalakaasa tulemesa entebe yaffe. Naye ng'embeera bwetyo bw'eri olukuŋŋaana lumaze okutuula era lugenda kutandika okukwajja mukadde kano kennyini nnyini.